Omulungi atulaba oliko BBS telefina eyaffe olunaku olwali olunaku lwa Monday buli lwa Monday okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 tuba tutuuse ne programu yaffe tuzimbe wano ku mayengo ga BBS telefina eyaffe n'olunaku olwaliro omutesitesi era omwanjuzi wayo nze Annual Katamba okutuusaako ebigambo byonna nga bitambula mu kisaawe kino eky'ebyokuzimba. Njagala okujjukiza bannaffe abannamulondo Investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekivunaanyizibwa ku kulabirira okuzimba n'okuddaabiriza ebizimbe. N'olwekyo bw'oba olina ekigambo kino kyagala okumanya oba ensonga yonna gy'owulira nga ekutteko mu kisaawe kino eky'ebyokuzimba gendawo ekatwe ku kizimbe ekyo ekyamuganzirwazza obeebuuzeeko bajja kubeera nga bakutegeeza ebigambo nga bitambula mu kisaawe kino eky'ebyokuzimba. Bajja kunyonyola ensonga nnyingi nnyo. Oyinza okuba nga weetaaga ba engineers ab'omulembe abagenda okuzimbira ekizimbe kyo oba okumaliriza ekizimbe kyo ekyayimirira naye olw'okutaataaganyizibwa kw'aba engineers bannamulondo Investments babalina abateeketeeke obulungi ate abakugu nga bamanyi omulimu gwe bakola. N'olwekyo bwe tutambula nabo mu programu yaffe eno eya tuzimbe tugenda kubeera nga tubatuusaako ebintu bingi nnyo bikwatagana ku kisaawe kino eky'ebyokuzimba nga bwe nakutegeeza nti tukoona ku nsonga nnyingi nnyo ez'enjawulo ezigendereddwa mu kulaba nga tukusomesa engeri gy'ogenda okukolamu omulimu guno gw'okuzimba gusobole okukwanguyira kubanga jjukira nti okuzimba si kyekintu ekyangu omuntu kyakera ku makya n'agwira obugwizi kyetaagamu okuwa akadde ate kyetaagamu okuteekamu akasente akawerako. Era olunaku olwaleero waliwo ebibuuzo bye nzize nga nfuna ng'omuntu abuuza nti naye kakati bwe mbeera ndi ku mbeera nga ndi mufuna mpola sente zange zijja mpola mpola za kusondereza oba za musaala ng'ogwo nyinza nti okuzimba ennyumba mu ngeri ey'empola empola nentuukiriza ekirooto kyange eky'okuzimba ennyumba at least omuntu gy'asobola okusulamu n'amanya nti nange mu nsi ninamu omuzimbo. N'olwekyo olunaku olwaliro programu eno tugenda kusinga kutunuulira bannaffe abo bamufuna mpola abatali baliri abafuna ssente lumu nga za muzindo n'atandika omulimu gw'okuzimba agenda okuwummula ng'ennyumba ewedde. Tugenda kutunuulira abo bannaffe abafuna empola empola nga n'omulimu guno bagenda gukola mpola mpola okusobola okulaba nga bagusa ebirooto byabwe. N'olwekyo gwe munnange akooye obupangisa akooye embeera ey'abalandlord nga bakuteganya naye nga obulamu bulimu akasente akakayingira empola empola. Njagala olunaku olwawe weetegereze programu eno tuzimbe olabe engeri gyegenda okuyamba okukozesa akasente kaako okusobola okulaba nga okola ki ng'ozimbira. Ekyo kindeesezza omukyalo ono omukugu mu kubalirira ebizimbisibwa tuyinza kumuyita oba ekigambo eky'oluzungu kyabwe bayinginia bajja okukinyambako nayinza okumuyita quantity surveyor kubanga ye abalirira obungi bw'ebintu ebigenda okuzimbisibwa ne ssente biyinza kumalawo ssente meka. Nakibirango Kereya nsanyusa okulaba ku BBS telefoni yaffe abatulaba sooka obabuuzeeko nnyo. Nesiimye nnyo okubeera ku mukutu ogwa BBS telefina eyaffe amannya nze Nakibirango Kereya. Ennyabo kakati nga bw'owulidde bwe nteeseteese omuntu waffe tugenda kutandikirawo abantu baffe basobole okumanya bulungi nnyo programu eno olunaku olwaleero nga bwe nkutegeeza nti tugendereddemu okulaba nga tuyamba omuntu oyo ayagala okuzimba ennyumba naye ng'oba oli awo essente ze zijja mpola mpola tezijja lumu nti agenda kukwata lumu ssente ayiwe matiriyo akole ki naye ng'agenda kulaba nga omulimu guno agukola mu ngeri ya mpola mpola. Njagala tumuyamba olunaku olwaleero. Programu eno era njagala tugikole mu ngeri y'okumuwumbawumba n'okumulaga omulimu gwakoze eki gwayingiridde. Kakati njagala tumuteeketeeke omuntu oyo agenda okuzimba olunaku olwaleero nti yeetaagisa kuba naki ettaka tulitegedde weeriri tugeze ne materials nazaalinako bulooka n'omusenyu. Kakati ayagala ekiddako kwe kuleeta omuzimbi yeetaagisa ki mu budde obwo nga tannaba kugenda ku yinginiya omukugu agenda okumuyambako bwe tuba tutandikirawo nnyo. Abalabi ba BBS telefina nze ng'omukyalo omubalirizi kyenja okukubiriza omuntu yenna alina ekirooto ekizimba kwe kusookera ddala ofuna pulaani y'ekizimbe. Pulaani y'ekizimbe eno ekola kuba mufuna mpola n'abafuna ssente ez'omuzindo oba ez'awamu kubanga pulaani eno yetugayidinga oba yetukulemberamu mu buli kimu kye tugenda okukola. Pulaani eno bw'amala ogifuna yeeyambisa omukugu gwe tuyita architect n'agikuba n'agitambuza ku mitendera egy'enjawulo nesobola okuba nga efuna sitampu zonna kuba sitampu zirina kuba wakati w'ennya n'ettaano kisinziira eggombolola mwava era kisinziira ne district mwabeera oba ploti mweri oba ekibuga mwawangalira mwekitabo kiri. Pulaani eno eyambako omubalirizi ali mu mbeera efaanagana ng'eyange okumanya obunene bw'ekizimbe matiriya agenda okugendako ne ssente ez'obukozi ezigenda okuba nga zikozesebwa.
kiyambeko nannyini ekizimbe ono okuba nga ayingira mu kintu ng'asobola okukibeeramu ate n'akivvuunuka n'obuwanguzi. Kakati nga tutandika okuzimba oba nga tutandika okuteekateeka omuntu waffe, kisoboka omuntu okuzimba empola mu bbanga nga tugeze ng'azimba buli wiiki n'azimba y'akasawo n'azimba akasawo, kisoboka mu mbeera eyo tusobole okweteekateeka obulungi? Yesebo kiba kisobokera ddala ne bw'aba agambye nti mu wiiki agenda kuzimbangamu okusinziira ku nfuna ye ajja kuzimbangamu ennaku 2 katugitwale nti weekend ng'abadde mukozi ng'akola balaza paka ku Lwokutaano asobola okuba nga yeeyambisa embalirira gy'aba yafuna okuva eri omubalirizi n'amanya nti mu nnaku 2 nsobola okuba nga nzimba ebefu y'amataffaali era ze bbulooka 1000. Kakati tutandike okumuteekateeka tugende ku musingi. Omusingi guno nga tetufuddeeyo bugazi bwa nnyumba bugenda kufaanana etya? Ake kyenkana ki, agaziwe kyenkana ki, ye biki byalina okuteeka mu kifaananyi kye mu mbeera ey'omusingi? Omuntu yenna agenda ozimba yandibadde nga bw'aba alina akadde akabeerawo ku site abeerewo nga bamuzimbira alabe nti yinginiya ebipimo ebituufu ebiri ku pulaani era ebirina okukolebwa byagoberera nti omuntu bw'aba asima omusingi nga tutunuulidde ekika kya ttaka ki kyasimamu omusingi yandise wansi mita emu ate n'agaziwa mita emu. Mita emu mu mbala eyaffe ey'Abaganda okwata mu kifuba kyo n'okuba omukono bw'oti okuva wano mu kifuba ky'omuntu okutuuka engalo zino bwe zikoma Abaganda tukkiriza nti ebeera mita emu. Kakati ate mu mbeera ey'ekizimbe kuba nnyinza obuteebaka mu gundi obuteebaka mu musingi mu mbeera y'ekizimbe mita emu ekolebwa centimeters 10 oba fuuti 3 n'obutundutundu 3 ye mita emu bw'oba olina tape measure. Yes, sir. Kati awo tutegedde engeri gy'asse gy'agazi. Lwaki wano eno nawo tugaziwa mita emu omugaso ki oguli awo? Omugaso oguli mu kugaziwa mita emu wano olw'okuba nti bbulooka yaffe tugiteekawo mu mbeera nti gye tuyita header oba ekisenge eky'omwenda bbulooka ezimba omusingi tugiteekawo busimba buno bukiika tugiteekawo bwe batyo bukiika bw'olwokuba nti erina 8 inches wano obugazi ate omuzimbi ono yeetaaga working space wateeka omusenyu wayimirira naye kennyini nti omuntu ono buli wabeera ng'ali mu mugotteko oba nga space mwakolera nfunda kimuleetera okuba ng'akola ensobi nnyingi. Tulabye water level nti water level bwe tuba tugikozesa nga tukwata level y'ekizimbe era omulina okuba nga muyimiridde babiri omu ng'ali ku nsonda y'ekizimbe n'omulala ng'ali ku nsonda y'ekizimbe kyokka olwedde bbulooka yaffe yatutedda inchi 8 ensonga lwaki tugaziwa. Kakati njagala nga wetubalirira ekiba kiyinza sente ziba ziyinza okugendawo awo. Waliwo yantegeezako nti abazimbi mutera okufaanaganya ebisale bya sente ze musaba. Kakati bwe kibeera nga kiri bwe kityo nga kituufu nti bitera okufaanagana biyinza kukyukamu bukyusi. Njagala tubalirire omusingi olwo gugenda mumutwalako mmeka nga tubaliridde mu mbeera ya mita nga bwezibazi? Omusingi ogwo gutambulira wakati wa nusu 15 ne nusu 8 kisinziira muzimbi wa bulijjo olese kampani oba olese abazimbi abali organized nga tebalina kampani naye nga bali organized naye nga ebiseera bisinga mita etera kutambulira wakati w'ettaano n'akanaana. Kati gw'obazaamu obuwanvu n'obugazi bw'oyagala obw'ekizimbe bwe kigenda okutambula. Kale omulungi atulaba ku BBS telefone yaffe ndowooza ensonga zino zigoberera bulungi n'okutegeeza nti olunaku olwo twagala tutunuulire engeri omuntu ono gy'agenda okweyiyamu mu mbeera ey'okuzimba naye nga okweyiya kuno kutuufu naye ng'okweyiya kuvudde mu nsawo titasobola kukwata ssente za muzinde omulundi gumu wabula asobola okukikolako mpolampola. Ndowooza kati otegedde nti osobola okusima omusingi okozesezza ssente z'oyinza okukubisaamu awo eziba ziyinza okukumala. Kakati njagala tutandike enteekateeka eno ey'ebyokuzimba. Tulina obuzibu bw'okuba nti ffe ababa bagenda okuleeta abayinginiya abakugu tetumanya
bungi bwa musenyu kibwe neetaaga mu lutabulo olumu, bungi bwa sementi kibwe neetaaga mu lutabulo olumu, na bungi bw'amazzi kibwe neetaaga mu lutabulo olumu. Njagala naawe nawe tuteeketeekewo omuntu waffe ayongere okufuna ekifaananyi ekirungi. Mwami Katamba nga tunabatuuka awo ngenda saba ntegeeza abalabi ba program Tuzimbe ku BBS nti ennaku zino poloti ze tutera okugula ziba zirimu ensanafu, ebiswa n'ebiwukawuka ebirala ate imana nebyafekiti oba nebikosa ekizimbe kyaffe. Kikubirizibwa nti ng'omusingi gumaze okuba nga gusimwa ofune eddagala lino eritta ebiwuka balitunda mu matundiro ag'enjawulo. Olitabule mu liiters okusinziira ku kika ky'eddagala ky'oguze, oyiwe mu musingi n'okwetooloola ennyumba wegenda okubeera. Bw'oba osobola yira ne poloti yo yonna weewala ebintu ebyo okubanga bikutaataaganya ng'omaze okuzimba. Yesero. Kati bwe tumaliriza ekyo bwe tumala okutreatinga foundation yaffe tukola kye tuyita branding yakakota akatini akasookayo wansi katera kuba ka inchi emu oba inchi emu kitundu. Inchi emu nayo tulina embala ennyango yaffe ey'ekiddugavu inchi emu kyekiseera ky'olugalo luno olw'omumakkati kimu ye inchi emu. Kati akakoto kano katuyambako okuba ntuteekawo enkwaso wakati w'ettaka ne bboloka tetugenda okuba nga tuzzaako. Akakokoto kano ke tuyita branding kakolebwa amayinja g'enkokoto, omusenyu ogw'ennyanja oba olufuufu lw'amayinja, seminti n'amazzi bye tutabula ne tusobola okukola akakokoto. Tetunabagenda ku mmoto eri gye nakubuuziza eyagundi ey'omusenyu ne seminti. Kakati sooke tufune mmoto eno ey'akakokoto omuntu agibalirira atya? Omuntu abale nti ensawo ya seminti y'emu esobola okuyiwa meters eziwera 6 ku 8. Nga ensawo ya seminti y'emu etabudde kyenkana ki? Ensawo ya seminti bwe tugiyiwa ku wirubaalo eba erina okuba nga egenda mu wirubaalo z'omusenyu 4 ku 5, ez'amayinja 6 ku 7, ate ez'amazzi zibeere liters kubanga tutubala nti buli wirubaalo emu ey'omusenyu etwala liters 20 oba mu mbala ennyangu kino ekidomola kya liita 20 kitabula wirubaalo y'omusenyu emu. Kati wirubaalo z'omusenyu z'ogenda okuyiwawo okubisaamu ne liters 2 ez'amazzi. Kakati kirala kye njagala okumanya nagambye nti tubalirira omuntu asobole okutegeera ebintu bino asobole n'okwekubamu calculator mu nsawo ye. Kakati njagala tubalirire awo nawo tuveewo lumu nti agenda kuleeta omusenyu tugeze gwa LF ka LF kana akatandikirwako akamotoka akatini agenda kuleeta n'amayinja era agakamotoka ako akatini ne stone dust nga bwe wagambye oba olufufu oluva ku mayinja. Kakati nawo tumubalirire trip ya bino egenda kubeera ya ssente mmeka? Trip y'amayinja g'enkokoto egula wakati eya LF egula wakati w'emitwalo 15 ku 17 kisinziira location mwoli. Ate trip y'omusenyu ogw'ennyanja egula wakati w'emitwalo 12 ku 14. Ate amazzi kisinziira okozesa ga national water oba gakuluzi. Amazzi ago bajja kwebala. Ate bw'oba ogenda kozesa stone dust bambalira mu ttaniza ngeri gyava mu birombe. Ebirombe birina bbeeyi ey'enjawulo ku buli ttani. Omulungi atulaba nsuubira nti programu eno wandibadde ogiraba ng'olina olupapula wowandiika ebintu bino osobole okubitegeera obulungi. Ogenda okunoonya omuzimbi oyo omukugu oba yingini oyo omukugu ng'otegedde bulungi nnyo ebigambo bino by'ogenda okukozesa n'embeera gye bigenda okukola ki okulaba nga bitambula. Kakati njagala tudde ku mota eno egenda okusiba kati bulooka. Akakokoto tumaze okukasiba ka branding. Kakati njagala tutandika okusiba bulooka. Bulooka eno tugenda gisiba na mota ey'omusenyu ng'efaanana eti? Omuzimbi alina okukozesa bino wammanga. Yeetaaga bulooka eyajja obulungi era ng'erina ensonda. Yeetaaga hoop iron oba akuuma ketuyita payan akasobola okuba nga kayitamu mu kizimbe oluvannyuma lwa koosi 3. Yeetaaga amazzi n'omusenyu n'ebisigadde. Abatabula wirubaalo ya seminti emu mu ggaali z'omusenyu oba 3 oba 4.
akasawo ka cement kano wakabalirira nga katera kugenda mu obungi bwa cement bwenkana ki? Akasawo ka cement kagenda mu wheelbarrow z'omusenyu 3 oba 4. Ngamba bwe mba nkafukumudde kuba tukimanyi kabeera mu kiro 5 naye bwe mba nkafukumudde okujjuza wheelbarrow bubeera busawo nga bumeka? Waliwo cement omu okusinziira ku companies ez'enjawulo ba factories nga kasawo akamu kajjuza buli nnyo wheelbarrow. Ate abamu bakola kilo 7.5, abamu bakola kilo 2.5. Bw'ogenda mu katale ka cement osanga ebipimo ebyenjawulo. Naye ndowooza tuna tukozesa wheelbarrow ya cement. Tuba tubalire ku wheelbarrow. Tubalire ku wheelbarrow ya cement. Yes. Kale omulungi atulaba ku BBS telefine yaffe ensonga nazo ndowooza zitegedde bulungi. Nga sinaba kuwunzika kano oyogedde ku ka hoop iron kana akayitamu akuuma akakayitamu ko ka mugaso ki? Omugaso gwa hoop iron eyo eyambako senga forces z'ensi zetuyita expansion forces bwe ziba zitambula oba musisi ekizimbe kyaffe ne kiba n'agazaawo. Bwe ekizimbe kyaffe bwe kiba kirina embeera eyo gye kiyitamu erinna kifa tusobola gyewala. Kayamba ku crack obutayita mu kisenge kwabuluza olwatika obutabuluza kisenge kyaffe senga lubanga oluze lukoma mu kuuma kano makkati ne kaziba crack olwatika ne lubanga lukomaawo. Kulikayo nnyo mukumulako ko tukyagenda maaso ne programu yaffe tuzimbe enkyali Annual Katamba omutesiteserawo mwanjuzi waayo kutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula mu kisawo kino eky'ebyokuzimba nga bwe nakutegeeza nti twambula ne bannaffe Abannamulondo Investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekivunaanyizibwa ku kulabirira okuzimba n'okuddaabiriza ebizimbe. Nolwekyo genda weekatwe ku kizimbe kye kyamuganzirwazza ensonga zonna zijja kuba nga zikutambulira bulungi. Mpozi era nziramu okukikkaatiriza nti oyinza okuba ng'olina omuntu yenna gwe wali olabye mu programu eno tuzimbe ng'oyagala okubaako n'omulimu gwakukolera. Totegana kugamba nti oba naamusangawa oba naamugjawa, genda bugenze katwe ku kizimbe kye kya Namulondo Investments, ekizimbe kye kyamuganzirwazza obuze Abannamulondo omuntu we bajja kuba nga bamukutuusaako. Namulondo oba tomanyi gyeri jangu ku BBS telefine eyaffe wane eno ku Masengere Mengo obuze Annual Katamba nja kuba nga nkutuusa bulungi nnyo ku Namulondo ate ensonga zikutambulire bulungi nnyo. N'olwekyo tolemerwa kubeerako na kirungi kyokola mu bulamu bwo ng'olwokuba nti tomanyi ogenda kujja muntu mutuufu agenda kikuyambako. Weekwate bannaffe Abannamulondo Investments bajja kuba nga bakutambuliza bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula. Tukyagenda maaso n'okutunuulira ebigambo bino nga bitambula. Nkyali ne omukyalo ono olunaku olwaliro gwe twakoze naye nja kumuyita inginiya Nakibirango Kereya agezako kutuyambako engeri gye tuyinza okubalirira ensonga zino nga bwe zitambula. Kakati Nakibirango tuwunzikidde nga tumaze okuyita mu musingi, tumaze n'okutegeera akamotoka kali akagenda okukola akagenda okusiba akakoto ka branding n'okumanya moto egenda okusiba ekisenge okutandika okusitula ebisenge byaffe. Kakati njagala tujja mututeeketeeka omuntu waffe era ayagala okuzimba nti bungi bwa buloka ki ezigenda okumuyamba mu buwanvu bwe buti oba mu bugazi bwe buti, simanyi obugazi bwe mu bubalamu nga abazimbi mutera kubalira mu sikwe ya mita, era olutabula luno olumu lugenda kumuyamba kuzimba kyenkana ki ategere bulungi nnyo nti akasawo ka cement kagenda kunzimbira bwe kiti buloka bwe ziti asobole okufuna calculate ennyonja azimbenga nnaku 2 oba azimbenga lunaku lumu. Omuntu waffe bw'aba agenda kuzimba nga yatabudde wheelbarrow ya cement emu n'ateekamu wheelbarrow z'omusenyu 4 aba ajja kusobola okuzimba buloka wakati w'e2.5 oba buloka 2. Range eno oba enjawukanamu eno esinziira ku obunene bwa mota, kubanga mota entuufu erina kubeera nga eri kitundutundu kya inch oba half inch wano mu kugattira then ne wano wansi watuuza block ebeera erina okubeera nga yenkana wano wansi then ne wano ino mu kugattirira erina kuba nga yenkana kubanga obugumu bw'ekizimbe bwonna buli ku block. Yesebo sementi n'omusenyu tubyongeramu kukolawo muyungiro naye nga obugumu bw'ekizimbe kyonna ebbanga lyemaze mu kuzimba buli ku block. Okay. Yes, kakati ebloka zino nga bugambye 2.5 kumeka 2.5 zigenda kuntwala mu square meter gyenkana kyoba mu buwanvu gyenkana tujja kubala square meters nga 3 oba 4 kubanga
buli square meter emu oba ogenda kuzimba header wangambye y'obukiika ng'eraga omutwe gwa block zibeeramu wakati wa 6 ne 65 mu square meter emu. Ate zino ez'obusimba ze tuyita stretcher zibeeramu wakati wa 3.2 kwa 3. Kati olwo lw'okubisaamu n'omanya obungi bwa square meter zenyina mu kizimbe, obungi bwa block ngenda kukozesa header oba stretcher n'enkubisa. Ye cement obala naye arranginga wakati wa 2.5 ne 2. Yes, kakati ngera tukyali mu mbeera eno ey'okubalirira omuntu waffe njaga tumubale block agenda kubeera nga akozesezza sente meka nga agula akamotoka akatini ne cement agenda kuba nga akozesezza rather omusenyu agenda kuba akozesezza sente meka nga agula akamotoka akatini okusinzira nga bumanyi nti emiwendo gikyuka naye okusinzira w'osembeddeyo okutegeera akatale nga bwe katambula. Block yaffe bw'aba agenda agula block ey'ebbumba bloka y'ebbumba egula wakati wa nusu 3.5 n'ebisatu oba 5 kisinziira. Bw'eba eno yaffe ey'ettaka ajja gigula wakati w'15 ne 2. Kati awo nawo waliwo enjawulo. Then ne transport azivuga ozijja mu kirombe bw'aba teyazeekubira waka n'ozituusa ku site. Ate n'ebi ku site gy'aguze block oba mu kirombe wabaayo abatisi. Kati tubale nti akamotoka kaffe kano akatini kagenda kugwera mitwalo nga 15. Nga bloka yo yajja bulungi nnyo. Era omubalirizi ono kyandibadde kiweebwa amagezi nti yandigendedengako mu kugula matiriyo ono site gy'aba yabala bw'eba etuusiddwa okuba ng'ekolako. Kubanga yaba yabala bloka ng'eri standard ng'obunene bwayo bweyina okubeera inches 4 ku inches 8 nga zigenda kuwera, era ng'obugumu bwayo nga bwe banaatiipinga elefu eno ng'eyiwa ezinamenyeka zinaaba ntono. Ng'ate n'ebitundu bino waliwo ebikoleera. Kati senga batuma obutumi omuntu yenna atamanyi bintu byakuzimba n'aleeta ebintu bino nga biri substandard, kigenda kukosa embalirira bamalirize nga banenya omubalirizi nti yabala bitini kumbe yali abaze ekituufu naye byayonoonekerawo mu kkubo. Kati ndowooza omulabi waffe atandise okufuna ekifaananyi ekirungi ennyo engeri gy'agenda okusitulamu ebisenge bino, engeri gy'agenda okubizimbamu kijja kuva ku bugazi bwa nnyumba gy'ayagala kuzimba. Naye njagala tutunuulire ennyo ono agenda okuzimba ennyumba eno yaffe eya standard era etandikirwako ey'eddiiro y'ekisenge ky'abakulu, ebisenge by'abaana 2. Ndowooza oba nga nekiyo siwezitebese okutambula. Kakati njagala naye oyongere okuteekateeka omulage obwangu bw'omulimu guno ng'ogatta wonna wano bwe twakava. Mu mbalirira ennyangu omusingi guyinza omumalako emitwalo 24 okugusima kubanga ye abeera sente za bukozi oba leba yekka. Ate sente ezinagenda mu matiriyo anazimba omusingi ejja kubeera wakati wa miliyoni 1 n'emitwalo 2 ne miliyoni 1 n'emitwalo 3 kisinzira buloka kijyakozesezza ate n'ekika kya seminti gwaguze kubanga seminti nga bwe tumumanyi mu Uganda ayina ebipimo bya njawulo n'ebbeeyi y'enjawulo. Waliyo seminti agula emitwalo 270 paka kwagula emitwalo 12 nga kasawo kamu. Kati awo kisinziira kati kyenva mbalidde bwentyo naye nga ne mufuna mpola oba omuntu ono afuna sente mpola asobola okwetuusa akasawo ak'emitwalo 7 kubanga ko akasawo ak'emitwalo 7 tekatabula ate eggaali 4 oba 3 nga kano ak'ebiri aka7 era koyongeramu era ebipimo bibako ku seminti okusinziira ku mateeka factory gebeetaddewo. Bw'atuuka okuzimba waggulu eno bwe tugatako ne sente za wansi ajja kwetaaga miliyoni nga 6 kubanga eri wansi aba yakozesezza akamotoka kamwa aka block kamala omusingi gw'ennyumba eyo gyogerezzaako kamala omusingi bulungi nnyo. Kati ate bw'atuuka waggulu okuba ennyumba eno esituka mita 3 waggulu ate wali adde esituka mita 1 ndowooza enjawulo ogirayi nti bizazi tripolins zeekubisizzaamu emirundi 3. Kati ajja kwetaaga forward nga 4 kubanga
ate enjawulo ejjawo konti olumu kubaako shade ate gyaba teyabaze eri wansi ate oluusi kubaako shade ey'omanju n'ey'emiryango bwekityo ssebo ate olumu bbooka zino zisobola okukendeerako kubanga tubaamu n'enzigi tubaamu n'amadinisa kati awo mu mugatte gwabyo ng'alabika okuba nga ajja kuba mu miliyoni nga 6 ne miliyoni 7 ennyumba nga ezimbiddwa eyiiriddwa biimu erina kolomu ezikola shade nga ebulako komerera omulungi atulaba ku BBS telefine yaffe ekifaananyi kyekyo tugezaako kulaba nga tusiiga kisiige bino byetukwasibe byenkomeredde twagala ofuna ekifaananyi gwagenda okuzimba ennyumba ogenda okuyita oyo inginiya omukugu agenda okukolera omulimu guno nga naawe nga ggwe nanyini kunoonya kasente ako otegedde bulungi nnyo ekintu kyogenda okukola ki kyogenda okutandika okuzimba oba kyogenda okuteeka mu nkola kakati nakibiranga era wenjagala otutwalemuko tuyambemuko ennyumba ebeera n'amadirisa n'emiryango naye ebyo tetujja bibalira ebyo bijja kusinziira ku mukubi wa pulaani waffe naye waliwo ekyabulijjo ekitteeka ye biimu eno tugibalirire tutya egendagendako biki tugitemeteme nayo biimu ekolebwa ebintu bino wammanga ekolebwa emitayimbwa ekolebwa ring wires ekolebwa binding wire ekolebwa amayinja g'enkokoto ekolebwa seminti tugerwa amayinja oba omusenyu gw'ennyanja ekolebwa embaawo eza kirundu ate n'obubaawo obukini bwe tuyita 2x2 oba bwe tuyita bubateni oba bupeegi obugatta embaawo zaffe zino obulungi ate kugo tusa n'amazzi agatabula enkokoto yaffe ebyo ebikola biimu kakati emitayimbwa ogyogeddeko emitayimbwa gino ngenda gikozesa mu ngeri etya emitayimbwa tugenda gyebasa kubanga twogera ku biimu bwaita obusimba mu Luganda obukiiko obukiika tugenda gyebasaawo era tunaaba tugisala tujja gisalamu okusinziira ku bugazi bw'ekizimbe kyaffe kubanga omutayimbwa omuwanvu gubeera ne mita 12 kati mita zino 12 zodividingamu oba zogabanyaamu n'obugazi bw'ekisenge kyo nti ebiseera ebisinga ekisenge kiba ne mita 3 obugazi ze fuuti 10 ekirala ekisingako kawa obunene zitera kuba mita 4 kati era omutayimbwa guno bwe nkusalamu ebitundu bya mita 4 funamu ebitundu 4 biddayo ku ziri 12 nimba nga nsobola okugwebasa ate olw'okubakubako huuku ezikyama okukola omuyungiro bwe tuti kati huuku zino zo zitwala fuuti emu oba ekitundu kya fuuti mu nkola ey'ekiddugavu tubala nga kyekisekeseke ky'omukono era nga bw'oba nga olina tape measure fuuti emu yo ate ekolebwa inches 12 ng'oba olina tape kakati okusiba olusekese olwo kanduyite lusekese sina kigambo kya Luganda kyangu kindi kompi kyakukozesa olugundi olwo olugenda okugenda mu biimu olugenda okuyingiramu enkokoto lugendagendako emitayimbwa emeka bw'oba ozimba ekisenge kya 6 kiyita stretcher okola ka column nga kafaanana bwe kati nga kalinga kasumbuusa gy'emitayimbwa 3 ogumu guyita waggulu omala ne guyita wansi nga gwebase n'omulala wansi ate oba ozimba ekisenge kya 9 ogenda kukola akasekese nga ka mitayimbwa 4 ebiri waggulu n'ebiri wansi then tweyambisa nzikirize tweyambisa ring wire ngera ya busonda 4 kyo mutayimbwa ogumu guyita wano omulala guyita wano era mu kuzinga ring wire waliwo eno katono gyonna ne tuyitanga huuku kano akakyamira ke kakola omuyungiro nti kabeere wamu nga kali faamu era omuzimbi katumala omuzimbi aba agenda kweyambisa kye tuyita binding wire eno okugatta ring wire eno tuyita binding wire buno bwenda babuluka buno bwebuluka kano okugatta ku bukolanga wuzi yesevu obukolanga wuzi yesevu ebyo aba yeetaaga kakati tububalirire kano ngenda kasanga mwadiwe yanga kali mu beyi ki ne kano kagenda kubeera mu beyi kino omutayimbwa gugenda kubeera mu beyi ki era okusinziira ku wosembedde okumanya ebbeeyi y'ebintu bino binding wire zino kiba kirungi bw'oba ogenda zimba ennyumba ng'eyo mwami Katamba gyogerezaako
ogule roll egula emitwalo wakati wa 10 ne 12 tetera nnyo okusukkawo sinzira ekifo mwozimba naddiwe yawooguze kati ate ring wire eno egula wakati w'omutwalo gumu ne nusu 10 n'omutwalo gumu n'enkumi 3 eze Uganda era naye erina obuwanvu bwa mita 12 ate omutayimbwa bw'oba oguze gwa Y12 obanga obunene bwagwo bulina 12 mm gugula wakati w'emitwalo 4 n'emitwalo 4 kitundu ate waba okozesezza Y16 yagula emitwalo wakati w'omukaaga n'omusanvu atulaba ayinza obutamanya Y ezo zoyogerako bwe zenkana ne Y12 ne Y meka ne Y16 ayinza obutamanya osobola nayo musigirawo ekifaananyi awo mugibala muti tubala thickness obunene bw'omutayimbwa wano wewabeera milimita z'opima bw'oba ogenze ku hardware okugula osobola okuteeka wano gye tuyita tape measure obale obuwuzi kambuyite buwuzi bumilimeters obuliko then era wano volume yayo y'omutayimbwa ogwo goba gusituka 16 mm oba 12 mm waliwo embalere yaffe ey'ekiganda embale yaffe ey'ekiganda omutayimbwa gwa Y12 guba gwenkanangawa nga guyisizaamuko mu half inch naye nga tegutuuse mu inch kubanga ate Y16 naye abayisizaako ku inch. Okay. Yes. Kale tuyanza nnyo tuyanzega omulungi atulabako BBS telefine yaffe eniyo program tuzimbe tukyagenda maaso n'okuba tuusaako ensonga nga bwe zitambula ndowooza kati ensonga zino zitegedde bulungi nnyo gwe munnange atulaba njagala omulabi waffe omulungi omuwe amagezi agayinza okumuyambako mu nteekateeka n'ebyokuzimba ng'agenda kuzimba ku mutendera guno gwe twogerako ogw'olwaleero ogw'okuzimba empola empola. Amagezi genja okuwa omulabi wa program tuzimbe funa omukulu wa pulaani omutuufu tambuza pulaani yo ku mitendera gyonna oleme ofuna okutataaganyizibwa ng'oli mu kuzimba. Funa omubalirizi omutuufu alinga nze akuyambeko okubalirira ekyo ky'ogenda okuzimba kikuwe ebbeetu n'okulowooza ekimanya n'enteekateeka entuufu. Bw'omala okufuna omubalirizi funa yinginiya oba abazimbi abatuufu basobole okuteekawo ekyo ekirooto kyo mu budde obutuufu era nga beeyambisa ratios entuufu oba ebipimo ebituufu. Yes, ge magezi gennyinza omuwa. Ate ekirala kyennyinza omuweerako amagezi nti atunuulire nnyo ebisale ebibeera bite ebisale bya leba oba ebyobukozi bibaliddwa omubalirizi nti bw'aba bayinginiya bano bazze okuvuganya kufuna omulimu abigenderere nnyo. Yinginiya senga ayogera ssente nga ntono nnyo okwezeeza omubalirizi oyo kiba kitegeeza nti kyasabira omulimu takimanyi bulungi, tamanyi buzito bwakyo. Kiringa nja kuwa ekyokulalako kiringa bw'onooga nti okuva kuno n'okugenda e Masaka 15,000 omuntu aba akulinda manya nti agenda kugaba mu kkubo ate ansuule naye bw'akugamba gumu 2 gumu kitundu omanya ono gy'alaga akolaki amanyiyo. Kakati tulina kyoyogeddeko ekyabayinginiya baba bazze okulwanira omulimu guno. Nange agenda okuzimba ennyumba yange gye tutunuulidde olwaleero ey'ekisenge kya taata ekisenge ebisenge by'abaana eddiiro n'akafumbiro oba n'akasitoowa nange neetaaga okuteekawo enkola eyo oba yebeera mu nkola ya bizimbe binene. Ekyo kitambuyedera okuva ku kizimbe ekisookerwako kagube muzigo gumu agogenda ozimba kubanga abantu bazimbye era emizigo emine gibalema okutuusa kubanga yasuubira bamugamba agefunayo buloka 100 awo n'aziteekawo nezigaana omumala nebatandika kubanga ate babiisana n'omuzimbi nti yabbye ebintu kumbe yabala bitini. Kugamba mu mbeera yonna yonna embalirira yeetaagisa n'okuvuganya kwetaagisa okw'abayinginiya bano. Kale njagala obubaka bwo obusembayo tufundikire programu eno. Obubaka bwange obusembayo bugendagenda eri abaana bonna abali mu luwummula nti mujje mbayigirize babala abawala n'abalenzi ofune omulimu gw'omu mutwe. Ekirala ngenda kusembayo nga nebaza abannamulondo ne BBS telefina mwami Katamba olwa programu eno era nga nebaza omusomesa wange Engineer Nkoyo Elisa Kiwana ng'akolera mu kampani ya Stone Roofing Uganda Limited nti yeebale nnyo
okunsomesa n'anfuula omukyalo w'enjawulo mu ggwanga Uganda. Nga tumaliriza omulimu guno gusanze otya ng'omukyala ate obwedda neerabidde kikubuuza? Omulimu gw'okuzimba kyekintu ekyasinza okumpa essanyu kubanga kinfuula wanjawulo ate kimpa eddembe. Kimpadde ssente kinneeyagaza buli gye mpita buli andabako agamba wuuyo omukyala omuzimba. Ate kyensinza okufunamu nti nsomesezza abakyala abalala era bw'onooba otukyaliddeko ojja sobola obbalafu. Kale tweyanza nnyo tweyanzega omulungi atulaba ku BBS telefayina eyaffe program tuzimbe bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero. Njagala kujjukiza nti tetugenda kusukkawo wano naye nga weekwate nnyo bannaffe abannamulondo investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekivunaanyizibwa ku kulabirira okuzimba n'okuddaabiriza ebizimbe. Genda weekatwe ku kizimbe kye kyamuganzirwazza ensonga zonna zonna zoyagala okumanya ku kisawo kino eky'ebyokuzimba ojja kuba ng'ozitegeera bulungi nnyo. Ate naziramu okukikkaatiriza nti bw'oba olina omuntu yenna gwe wali olabye mu programu eno tuzimbe kubanga tuze tuleeta abantu ab'enjawulo abalina obukugu obw'enjawulo n'obuyiiya obw'enjawulo mu kisawe kino eky'ebyokuzimba, teweebuuza ngenda kumugjawa. Gende katwe ku kizimbe kye kyamuganzirwazza obuuze Namulondo Investments office zaabwe bajja zikulaga bulungi nnyo. Bw'obanga ku muganzirwazza wayinza okukaluubirira jangu ku BBS telefayina eyaffe obuuze Annual Katamba, nja kukutuusa bulungi nnyo ku Namulondo.